olwaleero bannakibiina ki NUP bakedde bugwanjuba mu kibuga Mbarara gye bagguliddewo ekitebe ky'ekibiina kyabwe. Ekitebe kino kigenda kuweereza abantu ba Ankole, Kigezi, Bunyoro, Rwenzori, Tooro n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo. Wano ssabandiisi w'ekibiina kino David Louis Rubongoya alaze bannakibiina ekyapa kwe bazimbye ekitebe kyabwe. Kyokka ono asekeredde ekibiina ki NRM ekimaze emyaka 4 mu buyinza okuba nga tekirina kitebe kyonna mu kitundu kino. Ye akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ate nga ye mwogezi w'ekibiina kino asabye abantu b'eno okuwagira enkyukakyuka basobole okufuna obuweereza obulungi. Nti abantu b'omu Mbarara Western Uganda bo bali bulungi, si kituufu. Abantu b'eno amalwaliro teri ddagala, amasomero gali bubi, abavubuka b'eno bangi nabo tebalina mirimu. Bannakibiina ki NUP bagamba kano kabonero ak'enkukunala akalaga nti obuwagizi bwa NUP bweyongedde mu bitundu by'obugwanjuba. That's why you have been able to open an office. Ate yakulira ekibiina ki NUP ate nga yakikwatidde bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nga bwe bagenda okulwana okulaba nga bamalawo obusosoze mu mawanga. We are the same, we are going to be the same, we are going to have love, we are all going to unite, we are going to build a country. Never again shall any leader divide us because we are the same. Era abasabye okuwagira ekibiina ki NUP nga bawa abavubuka omukisa okubakulembera olwa Uganda empya. When you love Uganda, you are going to want change. When you love Uganda, you're going to see that it does not make sense to have one leader for 40 years. When you love Uganda, you're going to agree with me that all tribes matter and we should all be brothers and sisters. Kyokka akutidde abantu ba Ankole buli omu okufuba okulaba ng'afunayo bendera y'eggwanga ng'akabonero akawamu akabagatta mu nkyukakyuka gye balwanirira. The first qualification for anybody that supports change, that supports NUP, that supports my candidature is to have a national flag. Never kama katono katya kaflaga ka Uganda kateke mu nyumba yo. Ku ky'okugulawo ekitebe kino mu bugwanjuba agamba yettabiro y'okukwatagana mu bantu b'omu kitundu ky'omu bugwanjuba. So as we open this office, may this be the beginning of people coming together in Western Uganda. May this be the source of hope. Era annyonnyodde lwaki baggulawo ebitebe bino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga bakimanyi bulungi nti ekibiina kirina okubeerawo bo nga bagenze. We are doing these permanent things because we are not going to be the permanent leaders. You see, temporary leaders, leaders that want to be permanent, they do temporary things. Kubanga bagala mu depending ekubo. Tebuvuddeko ekibiina kino era kyaggulawo ekitebe kyakyo Iganga nga kino kyo kyakuweereza abantu b'omu buvanjuba bw'eggwanga.